kola opena ani yagikola ekifaananyi kyange tekiriimu nze siri serebu bandi bali buli omu Ivan K yansabye okubeeramu Ivan K si serebu tannatuuka Ivan K oli serebu mbuliraayo omulala Engineer Sembajjo si serebu nga w'amaanyi mu TV oyo mukungu wa Ssaabasajja lwaki siriimu Adam ese Adam yalinnyako ku nnyonyi Ivan K abeere nga si serebu Adam abeere serebu buli alinnya ku nnyonyi aba serebu yagenda akola ewudu n'atasigalayo kati naawe lewasooso w'osirikako weekosa si buli kimu nti kyogerwa ku mpewo olina okuyiga okusengejja tebaakulaba sirikako bannange wapositinga ensi yakulaba okulaba omukazi omweru alina olugambo si lugambo tebaakulaba nti walinnya ennyonyi tonneebuliira kusirika okyali ku kintu kyekimu okiremerako obadde akyotegeeza nti nkiveeko okay naye nga muteekemu ekifaananyi kyange omwo neetaaga okwerabako buli ku makya tujje mwani ngenda mumugamba nga tumuddeko mwagala empalamu industry mwongereko bwongezi kale mumuleke nze njagala kujjamu nteekemu tuve ku mpewo mukubulire ng'olina okujja mwasuzeeyo mutamwe n'abatulaba mu makya g'olunaku oluwaleero kansuubire mwasuze bulungi lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogwokubiri tuli mu mwezi gw'abaagalana naye bannange bwemuba mugulya bakazi bammwe chocolates bakyala bammwe chocolates temugula zaaganyeebwa zitulemerera okulya batuwaako batuwaako era ndwala okubabuzaako abagagga mugamba mutya muguliko mu January badde bassa obwavu ndabye ku UBN zitandise okuyitangana ndooza zezammwe bannaaye muli bulungi bulijjo muwoza January atutta kati mwagaggawadde mugokubiri bagamba kati munywa full tank February kasaya yingiddewo tubabuuzaako balandodi mwabasasudde paka ku zero balance school fees mwamusasudde ndaba tuli mu February full bank slip muzuna mwazisasudde mwebale nnyo abasajja kati transport bagaba obukadde buna anti bekwasanga January bukadde buna nga omwana wa Katonda yasse wansi naye nga byebyo lunaku lwa 6 abantu abasinga bagenda mu mikolo atubagaliza emikolo emirungi bane Harriet Sanyu Nantombwe bannange yawoomye akaana katu yakyazeza olunaku lw'eggulo congratulations mami gwe teekayonze wamma congratulations mama omukama akuteremu obwangu mu lugendo lwo twabeeranga naye wano kakati program ebeera ebyokya ku weekend tuzze okuwa amawulire agabadde mu wiiki abawerekeddeko omwoyo gw'omugenzi mama wa papa Misa Kisemakula mwebale nnyo mwebalire ddala mukulikireeyo ddala katusabe n'abafamire omukama ayongere obagumya n'omugenzi omukama mu ekiwummulo eky'emirembe nabanjulidde erinnya lyange nze Sanyu tumwagaliza obufumbo obulungi tetulina kumwongerako kyonna akubeere kuba n'amasimu okujjako okusindikira kafaananyi ne tumulaga ku nsi akaana katu banaye kanyiridde kale tutandikire wali ewa papa jjo bambi bawerekedde omwoyo gwa maama omubiri gwa maama naye abantu mwebale nnyo mwebalire ddala nalabye ebikonge omanyi industry eno omuntu gye bakoma bagenda batandika okwewagikako ebitiibwa naye olunaku lwegyo yabadde manifestation nti erinnya papa si lyewagikeko kituufu nti ddala limusaana limugwana olunaku lwajjo twakyalabise nti kituufu hize papa mu industry eno baŋŋambye incidence ey'amawulire baatuuse nga tebeefuga nga baliwo ebikola amawulire ebizze ne bakanyama ne babalemerera papa n'ayimuka n'abagamba omukola nti mulimu gutabula bonna ne batuula so ebiseera ebisinga ndowooza ebimu ensi tetujja byogeranga naye ndowooza mu biseera nga bino kale kino kiseera si kirungi naye ate kya Katonda bwekiri mu bulamu mu sayiko y'obulamu gyekiri so tuyinamu ebintu tuyigiramu ebintu bingi nnyo so ndowooza olunaku olw'eggulo papa ayinza ba teyategedde kuba yabadde ali mu bunakuwavu naye ensi yategedde
who Papa Misach is. Abantu okuva mu gundi ez'enjawulo actually era ne kiraga nti no ensonga lwaki ebyobufuzi bwe byajja tebyamunyenya kubanga alabika ali wakati awo wakati mutabaganya abenaale nalabyewo Minister Kasolo yabaddewo nalabyewo Balamu yabaddewo nendabawo aba people power nga we bali no DP Katumba yabaddewo so buli muntu yonna abamadini bonna babaddeyo ekitibwa hano bakabaka bwakiikiriddwa bulungi nnyo so twagala okwebaza papa webale kubeera ekyokulabirako si kyangu kitwala okwerekereza nga ebimu ebiri financial nogamba nedda nze Misach Ssemakula kankireke mulimu ebyobuntu nogamba naye nedda ndi musajja mukulu so ebimu ku bibala by'okubeera kyoli wakati mu kusaasira okuviibwako maama so amawulire gabaddemu mangi nnyo Kyagulanyi yabaddeyo yazze okuziika naye omwana ennaku zino atambula n'enzo Kyagulanyi enzo omuggo hakuba baani ate ogwe guli mu kamwa buli kyasanganga yandyagadde okikuba akuba bukubi olunaku olw'ejjo buli bwedda kyatunulako ng'alowooza kisaanidde okukuba ng'akikuba oba wagwa wekisana tewakubirwa ye yakubye bukubi yasinkanye Mayinja n'amugamba muganda wange bulijjo okyaliyo olimba oyo nno wewaffe weggomba lwakwalowooza we lwakitula olimba iyo mukulu taata principal tewakubye nnyo yavudde mu kkuba ennyo oba n'akola ki n'awutula bannaye yakubye naye kyenagadde Mayinja bwe yalabye nga bamwogeddeko n'agamba kati sigenda buli omuntu wakwogerako ng'otudde butuuzi owulira nga n'okwera tokyawera kati kyeyakoze bamwogeddeko naye mukanajja n'amukwata mu ngalo omanyi naye musi musajja mugezigezi yabadde konsolo ennungi nnyo kati soka mpeekaawo ku spiiki ya Kyagulanyi awo ng'akuba buli kiramu bannange tukuŋŋaanya olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe abantu ab'enjawulo ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne famire eno okusingira ddala muganda waffe Misach kati nze mukwano gwange muyimbi munnange ate obutafaanana kubangi nnyo abali wano mukoddomi wange njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu mwenna ababadde bewanise emitima nga mugamba kibanda atuse leero mbere bakkakkamu mwenna abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe mubere bakkakkamu sigenda kyogerako nga mweraliikiridde mubere bakkakkamu mukulu Balamu sebo beera mukkakkamu leero sigenda kwogera kyanaku nti okufa kwe kutugatta naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta olwaleero nsinkanya abantu bangi nnyo be mbadde ndudde okulaba ndabye ne ku muganda wange Ronald Mayinja twamusizanye ekitole kino obuzeeko onono Mayinja kwataako munongoma okufa kutugatta nnyo bannange oyo no weewaffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza bwewe lwakitula ganange Mayinja tetukyakwagala oli muganda waffe era tukyakwagala nga bweŋŋambye nti okufa kutugatta tukyakwagala tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi olunaku lujja kukya ojjukire eggwani kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bano basajja be batyo bakola nze mwe yaŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga bamaze okukozesa nga bakola abalala bonna era bamaliriza oluwaffe kuba bagamba ebidiba bikola ki bigina bannanyinibyo
yatentuuse ennyo njeyo n'abagambye sigenda kwogera ku bibyo z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa ssente ennyingi na performance ne bonna mukimanyi sobola kupafominga leero si kubanga mpemula si kubanga benjogera bibi ne munnanga abo abawamba ensi yaffe bo bagamba agwe obuusa nnyo banno n'olw'ensonga eyo tujja kuyimba bwe manzi sina ddembe kubeera kikyendi sina ddembe kulowooza nga bwendi nga eitha nyina kulowooza nga gwe bwe mba sirowoozeza nga gwe giba miggo tebasobola kubeerawo ddembe kyova olaba tukyalwanagana ne nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba ab'obuyinza bakuno gye batwala abantu babo oba oliawo singa tukyamwena kuba endwadde ya sukali teyakajja naye olw'enzijanjaba gye tulina nga bwe mumanyi maama tumuziika so njagala obalekera obaka baganda bange eno ensi yammwe niko munnange tukusaasira tukubagiza wamu ne famire yonna maama mukama amulamuza ekisa fe gye tuli naffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku lujja kukya Okay. Ebyo nno ebyabadde awo kale kakati